tuli kuleeta wano muzannyo team Mr. Update kadi eri mu ngalo zaffe ensolo ku kizigo kweri kati mugamba sawuko tugambye eggaali twagivuze ne tugendayo ne tugikebera obulamu buntu obutono nnyo naye nga yeewedde kadi emaze okugwa bali mu kutereeza kubanga Mr. Update manyi muntu w'amaanyi so bali mu kutereeza obuntu obutono nnyawo era kati gyetulaga wano tugenda kugikima bwe mba ng'olaba buno obudde nkyali bweru gwe manya tali kwebaka leero kadi gwe tuli kati gwe tutuulidde ne tukoze obubi munansonyiwa munnange why ate omanyize campaigning manager waawe nalebo Segirinya kati ntuse ne ndaba nga ebintu ebimu mu field biyimiridde ne ngamba nina okuba nga nteekamu engatto nga nzijje naye nga kadi bwe njogerera tukirina njagala mube bagumu mwenna abasabye mwebale nnyo okusaba mwebalire ddala essaala okubeera ekitole nekyo kye mbagamba mission manvuuli mubeeraawo sijui ne babalimbalimba ate kuwagira oli bisaati mpale za butaasa ng'ate ali kukundi ndala kyekyo kimanyi okubeera ttiimu era onalebo Segirinya kati gwe noonya buno obudde ng'onda bantagala noonya Mr. Update waali tulaba ate bwe tunaatandikira tutandikira mu gundi ki tutandikira mu muluka ki tutandikira tudda mu zooni ki kati bye tulimu ebikwatagana ne kaadi kyokkola bayabikwasizza olunaku lwonna asiibye mu field nga ze nkola ku bya kaadi ewulidde olunaku lwonna asiibye ali mu field ebya kaadi nga yabinkwasizza era nga nze atwala publicity side awo mutimu bunalebo Segirinya so byonna mbikoze bulungi bitambudde bulungi era mwekubireko obugalo obw'amaanyi njagala kulanga misha muli batini mawulire gende taga amaanyi kubanga ino breaking news ngenda kutusumulula tu mwenna mwenga temukitegeera mulekerawo okukaaba bannaye nga mukaabye temuva mu inbox yange inbox ejjudde message bannange naye nga mwebali nnyo mwenna abatusabidde mwenna abatwagaliza nakati abalowooza nti tukyabalimba kati mu NUP era Segirinya yalina kadi omupiira guli waffe saidi eno dasiti balina ge bamaliriza katini nnyo naye nga gwo guwedde omanyi newe tubeera nga tuli mu kalulu tubeera mu kisaawe tubeera ku polling stations ez'enjawulo omanyi zibeera nnyingi polling station ez'enjawulo ziba nnyingi wabeerawo A to Z ne wabeerawo eya mugeze gundi so zibeera nnyingi nnyo kati bamaliriza okukuŋŋaanya buli kimu wenjogerera naye nga omupiira ffe tugulina so faye ffe tulina omupiira era nina kubasaaku bino bye bagamba sibawugula ate mwena abali otewali ansinga kwagala Segirinya tuyombaganye tukyawaganye tuvumaŋŋanye twekubaŋŋanye ne tuddiŋŋana so tuli ba mikwano nze naye gwe tonsinga mwagala nze number 1 fan we so n'olw'ensonga eyo bino bye mbagamba bya ddala kyofola bw'obwedda sinabawaayo live nga nninza obawa amawulire ag'essanyu buli kimu kiwedde kati linnyo just essaawa yonna okuba kati mujja kubeera nga mubifuna official page nga bivaayo bulungi nnyo naye nga bwenjogerera ku mukulu ffe tuliko tewaliiwo mulala Mr. Update bwe tuli oyo yenna asuubira nti nina kwogera byasuubira mu bwanusi bwe kiri naye nga Mr. Update fenna kwe tuli era kuno wolaba ngenda katolokola batambula bweti gye ngenda okujjayo kubanga bamaliriza nkubiddwa era kati gyendaga bwe beeraawo ngenda kuleetera mwina kubambalaga ebivudde mu kakiiko kwa Electoral Commission naye nga bwenjogerera tetuli bubi kubanga era omuntu yenna ng'obadde mu kalulu omanya nti gwe wawangudde polling station eziwera 10 zonna gwe wawangudde polling station eziwerera ddala 10 so n'olw'ensonga luno wano woolaba njogerera buno obudde polling station zonna emitendera gyonna gye boogerako okulaba nti omuntu bamuwa kaadi avuganya akwate kaadi yaffe Segirinya gyonna agiyiseeko era nze namukadde bino talina kubibaamu ebya kaadi olebyekaa byogerako lwakedde ku makya ne twegabanya asiibye mu field ne bamaaka geto speaker ate nze nankwasa ekya kaadi era nkibaddeko bulungi nnyo buli kimu kitambudde bulungi nnyo ewedde so essaawa yonna ebbasa nja kumanyisa bugulula era mbabuulire ddi kandidenti wange lwagenda okunominatinga oba kandidenti waffe lwagenda okunominatinga kati kyokka bye tulinda very soon tugenda okwasaganyamu ekintu naye ng'era akabonero kaffe tuli kwambuleera mubira mukama engalo ez'amaanyi okuleka ng'olina ettima ng'obwedda totwagaliza byonna maze obbibannyonnyola so n'olw'ensonga eyo njagala mukwatiriremu mubeere bakkakkamu bannange muzannyo mu inbox geno meeting ziba nnyingi geno kati ate tuwulira bino ate Segirinya tebamuwadde kaadi ate kino ate kakati geno ate kakati Segirinya oyo byonna obwedda byensiibye enkola mbadde ne Swablo ow'omukisa mbadde ne Shifra tubadde temu nnene nnyo owulidde so n'olw'ensonga ekyo tukikwasaganyiza maanyi okulaba nga
mulaba nti buli kimu kitambula bulungi kubanga candidate abeera ne ba agents era mwakiraba nga anominatinga okufuna okuvuganyizibwa mu kamyufu ka NUP ze yali official agent we era ebintu byonna mbikoze bulungi so olwaleero nga tetulaba kwebaka nina okudda nga mbalaga card mbalaga stamp nga mbalaga buli kimu nga mbabuulira di candidate waffe Raina okunominatinga Segirinya Muhammad eddoboozi y'abantu ba Kawempe North awo nno munnange nno kwe tuli mukulembeze mulungi nnyo musajja mulungi nnyo Segirinya musajja yagaliza mwe abatamumanyi ng'obudde ku bino abamu mwe abamutegeredde nti olw'okuba ayamba nnyo Segirinya ng'omuntu kwegamba mukama alina engeri gye yamukolamu sagala kumuwaana nnyo ate mumwagale kusinga nze amwagale nnyo so n'olw'ensonga eyo njagala mukwatirire wano wolabandaga kati guno obudde bugenze sinti jamu abaddeyo munnange sintu zifuna leeti kati olwongologolo ŋŋenda kubanga guli kadi talina kusula kadi tesula era abokyembuzi buno wenjogerera bali mu kuteekateeka misito abanalya ebibumba musobola okubira moniksi kubira abantu ab'enjawulo babakwasaganya abanywa ebyokunywa bapadde webali awo so buli kimu kiri mu kuteekateeka yo Mr. Update talina kyalina mu village era saawa yonna ajja kubanga ntukomawo tulabe naye tumubuulire kubanga tabimanyira bino tabiriiko kuba ze namuganje teyeraliikirira buli kimu kirimu owulidde twegabanyisa tetuli pressure yaffe teri waggulu nnyo okusinziira ng'abamu babadde bakirowooza muwulidde baganda bange so n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tukozesa ekintu ekimu okulaba nga twongera okutwala buli kimu mu maaso muntegedde bulungi ffe tulina kaadi obuwanguzi buli waffe era mbasuubiza kati buno obudde twogera bigenda mu kalulu ebyakadi biwedde tubasuubiza oleeta obuwanguzi mu Kawempe North sina Kawempe yokka okutwalizibwa mu Uganda yonna kubanga era tuze tukikubanga boda yes list yafulumye nga Kawempe teriiko Kawempe South Kawempe North olw'okubanga balina ebimbi bali mu kutereeza naye bwe tugenza okuzibira olunaku olwaleero ge tusiibyemu deno kuloti so buli kimu kiwedde njagala mutereere era wenjogerera essaawa yonna olaba nvudde ku live njagala weebaze Katonda okutuwa Segirinya Muhammad njagala otule wansi weebaze Katonda oyo atuyisiza kubanga baleeta ebibadde byangu sijja kubalimba nakubagira si byangu sala mpitirivu oyo ziddingana bwe tusaba ema kati newe olaba abaakinzi ng'olwomanya nti olwo nnyingidde okugyayo ettweddene era essaawa yonna olaba okomyewo ku live ng'omanya ndeeta amawulire agasanyusa agagenda fenna okututeeka akaseko ku matama naye nga mubeere bagumu mubeere bakakkamu temutya njagala omanye omuntu nga anaawangula enteekateeka ye eba yanjawulomu okutwaliza ewamu wanjawulomu ne boolaba bakyatunuulira kati anaatula mu ntebe ki so ng'omanye era omukulembeze yenna kuba Mr. Update musajja w'amaanyi musajja wa byafaayo Segirinya njogera ku Segirinya Muhammad eddoboozi ly'abannakawempe North oyo mukulembeze yekka atakomye kumanya bizibu by'abantu azze n'ekyo bikolera is the only leader who has not only known the challenges of Kawempe people. Ku lwa Spike News Uganda twagala kutwala omukisa guno nga tutandika n'olunyiriri olwa Bayibuli olusangibwa mu kitabo kya Ezira 3:11 nga lugamba bwe luti with praise and thanksgiving they sang to the Lord. He is good. His love towards Segirinya endures forever. Mukawulidde kangafunule kasangibwa mu kitabo kya Ezira nga kagamba nti n'okutendereza n'okusiima bayimbira Mukama olw'okuba nti mulungi okwagala kwe eri Segirinya Muhammad wekulipaka. Okiwulidde netwongerako n'olunyiri olulala okuva mu Psalms oba Zabuli 35:18 nga lugamba I will give thanks to you Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Ako kasangibwa mu Zabuli nga kagamba nti nja kuwaayo okwebaza eri gwe Mukama n'omutima gwange gwonna nja kubuulira abantu ku kusiima kw'enjawulo
mwanyinaze ffe leero tuli mukola mulimu gwa kwebaza akakiiko ka electoral commission eya nuupu ku lwa Spike News Uganda olwa omulimu ogw'ettendo gwe mwalabye nti Ssegirinya Muhammad mulwanyi Namige, mulwanyi atayendera mu bufumbo, kwegamba ne mumuwa kaadi tweyanziza nnyo, tweyanziza kwegamba okwongerako kwekyo katini eriiso erya nuupu erirengera ewala lyalengera Ssegirinya Muhammad okwongera ku babaka abalala naye mwakoze kya ttendo okuwa Ssegirinya kaadi kuba Ssegirinya Muhammad tuze tumugoberera kwegamba ye musajja omu ku bantu ab'amazima nga y'omu kwegamba ali transparent. Omulabira ddala nga omusajja ali transparent talinaamu ki nti niwe bamubuuza bino bipande abantu bakubirawo bannaabwe naye ayogera price yennyini ey'okunasa niwe bamuwaaki nti gande deriva Ssegirinya ne waawulira omuntu nti mulwadde nga bamukubidde essimu omuntu aliwa adduka misinde n'amuteeka mu ddwaliro n'agamba kale kati natandika okudda ku layini n'agamba kati bannange mutandikirawo naife tumutadde mu ddwaliro. Kitegeeza ki nti kati Ssegirinya abantu b'e Kawempe bannange mwabalidde empanga ku lwa Ssegirinya Muhammad era twongera okwebaza n'okuyozaayoza mulwanyi munnaffe Ssegirinya yogayoga munnaffe yogayoga Ssegirinya Muhammad kubanga mu butuufu tetumanyi kyakuwa naye tusaba Mukama Katonda oyo eyakulaba kubanga neera ye Mukama yakulaba dda ffe nga tetunakumanya n'ensi tenakumanya naye n'akulonda n'akuleeta wasookera mu masimu eddoboozi ly'ekyebando manye ffe Ssegirinya tumumanyidde ebbanga eddoboozi ly'ekyebando Ssegirinya Muhammad ebiseera ebyo mwalingamu n'abasajja abalaba kubanga amasimu naye olwaleero lwa Ssegirinya munange yogayoga era NUP Electoral Commission kwegamba n'obukulembeze bwa NUP bwonna tubeebaza mwebale okulengera Ssegirinya ne mumuwa kaadi era bwe twawulidde awo ebigambo ebitakwatagana netandika okusaba Mukama kijjo okutuusa olwaleero bwe tufunye amawulire ti Ssegirinya kati agirina. Kati bannange ab'e Kawempe ne bannayuganda tusabire Ssegirinya awangule akalulu ajje mu paalamenti. Omanyi kati abantu ng'abo bwe batyo twamulaba kuvadde omanyi Abaganda tugamba nti akaliba akindo okamanyira ku ki ye Ssegirinya alina engeri gy'azayogera nti ayinza okusobola okukiikirira bulungi nnyo abantu ajja kutuusa bulungi eddoboozi ly'abantu mu paalamenti fa kuba n'abantu omukulu bw'agamba nti ne waba asumagira musindike muleete nti ne waba akola kimumuleete kasitaba nti asobola okuwanika omukono si Ssegirinya tumulabidde ddala ebbanga mujjukiremuko emabegaawo Ssegirinya bwe yatambuza ebigere n'agenda ku paalamenti n'agaba obugoye obwa reedi nga people power etandika kitegeeza ki Ssegirinya musajja ali diligent. Ssegirinya tumulabye atambuza ebipande bya pulezidenti Bobi Wine wansi eyo mu byalo wa Ssegirinya ne bakuba Ssegirinya mujjukire olw'embaali Ssegirinya mujjukire bwe baali bawambye pulezidenti waffe Ssegirinya nadda kulayi ye bannange kwegamba ebigambo ebyokukozesa ku Ssegirinya bingi naye ebitono byetusobola okulondamu nange tugamba yogayoga Ssegirinya Muhammad era twongera okusabira nti sipiriti gyotulaze nga tunagenda mu paalamenti ate eyongere bwongezi. Omanyi paalamenti eyo mumanyi otooka eyo abantu abamu ne bakyuka emitima nga tebitusuubira ffe ng'abalonzi n'abawagizi n'abagoberezi ate mumala ne mukola ki ne mubivaako tusuubira Ssegirinya tujja tumenya mitima era tugenda kyuka oba tugenda kwegamba kuwubisibwa. Omanyi abamu bawubisibwa
omuntu n'atuuka mu paalamenti ate n'alengera ebirala n'abanga takyadda mu balonzi, takyakola ki, ate takyali mubulizi erifa abaamutuma. Jjukira ogendedde ku maanyi g'abantu Ssegirinnya, era wonootuviiramu naffe munange, era tujja kuvaamu. Naye kyemmanyi Nelson Mandela yagamba nti nyimiridde wano as a humble servant. Okitegeera? Kale tuli wano tusuubira nti Ssegirinnya naawe you will stand before us as a humble servant, si kutuuka eri kugamba nti ate kati namala natuuka n'otwerabira. Bambi kijja kuba kitumenya emitima. Tusuubira nti tojja kukyukakyuka, tusuubira nti tojja kusigala nga Ssegirinnya Muhammadi gwe tumanyidde ddala okuviira ddala ku ddoboozi ly'ekyebando. Kansala kati wuyo oyingidde paalamenti gye waddukamu, gye waddukanga luli. Bannange, Ssegirinnya yoga. NUP, thank you very much. Teri kuzikiza 2021 President Bobi Wine Kyagulanyi, Robert Kyagulanyi Ssentamu, eryo ly'erinnya erya baloti. Ambulera ke kabonero oba manvuuli. Eddoboozi lino lituuke paka. Ssegirinnya munange ku lwa Spike News tukwagaliza buwanguzi paka. Mukama akwongere okutegeera abantu bye baagala ennyo. Wegamba tugende nga okugira bwe tuti katulaba Ssegirinnya ettaala. Ssegirinnya wegamba tujja kugamba Ssegirinnya is a natural leader, a born leader. Tusigadde Spike News Uganda. Munange subscribe, twagale, share, bingi bijajja. Tulina ebirala bingi mu stock.